Okusinziira ku basiramu b'e Nakasero, akakiiko ka Uganda Muslim Supreme Council kewandiisa nga kampuni era nga kabeera katambulira ku mateeka. Abasiramu bagamba akakiiko kaava dda ku mulamwa. Bano baweze nga bwe bagenda okukuba Mufti wa Uganda Ramathan Mubajje mu mbuga z'amateeka ku byekuusa ku kulemerera okutegeka okulonda. Bano ayogerera abasiramu e Kampala mukadde abaanukudde. Senga tulaba obutali bwenkanya bugenda mu maaso mu bukulembeze ku levo yonna. Y'ensonga lwaki twasazeewo okutwala His Eminence Mufti wa Uganda ne Honorable Secretary General ne Chairman wa General Assembly mu kooti nga twagala kubakaka basazeemu bye balangirira ekisooka. Ekyokubiri twagala okubakaka bateeketeeka okulonda. Mufti ateekwa okuva kuwa Mufti ng'awezezza emyaka 7 kati simanya ekyo tanaweza myaka 7. Olukiiko lwa General Assembly bwe luli lutuufu we luba luyisizza ebiragiro we biri ate ekikulu nti kati for example n'ezo region zewawulira tugamba zitugenda okuteeka mu nkola wadde twazanjula wadde tezinnaba operationalize. Kyokka bano bagamba nti Uganda Supreme Council wewulira nga sinneetegefu kugenda mu kkooti bamenyewo bye bazze boogera ku nzirukanya y'emirimu mu basiraamu bo bye bagamba ti tebiri mu mateeka. Obulamu bwa Assembly ino obulamu bwa myaka 5 ye Constitutional Council bwegiggwako eba maiti teyogera newe ebiragiro ebiwaba engeri gye tuli mu nsi democratic buli muntu ayinza okukola kyayagala naye buli kintu kyetukola tukikolera mu Uganda Muslim Supreme Constitution kubanga tulina olukiiko General Assembly, tulina olukiiko olwa joint session, tulina olukiiko olw'executive, tulina olukiiko olw'amajilisi ulama, tulina olukiiko olwa management. Gyebuvuddeko Uganda Muslim Supreme Council yakola enkyukakyuka mu bukulembeze oba giyite restructuring. Bo abasiramu bo muzikiti gw'e Nakasero kye bagamba ti kino kyakolebwa wabweru w'amateeka. Ebawa buyinza kuteekawo regional structures. Buzibu ki obuli mu kino? Constitution ya Supreme Council teyogera ku regional structures okujjako mu kulonda abamemba executive committee. Kati ku bonna aboogera abaani ababadde boogera bamemba ba General Assembly, bamemba ba joint session, bamemba ba executive, bamemba ba majilisi ulama oba bamemba ba management. Abasiraamu bazze bagugulana ku nsonga ezitali zimu era nga sigwe mulundi ogusoose okutwala Mufti Mubajje mu kkooti. Eragire NTV ku ssaawa emu.